nalokoka kugenda mu ggulu. Salokokera kintu kirala. Era Yesu tankwasa nsonyi. Buli kyakyawa nkikyawa. Kyova olaba mu basumba b'e Uganda nyimirira ku bigere byange negamba nti Bayibuli bagitoddeko. Nenyimirira ku bigere byange negamba Katonda tayagala Bisiyaga. Nze sinoonya visa nalokoka genda mu ggulu. Ensi batunuulidde abasumba b'e Uganda. Babalabe kiki kye mwogera. Kaakati buli gwe mumanyi nga yali yeesimbyewo. Yoweri Kaguta Museveni, Katumba woye. Ani omulala mumpa amannya gaabwe. Kyagulanyi Bobi Wine. Ani omulala Besigye. Ani omulala Mugisha Muntu. Amama Mbabazi. Nobert Mau. Patrick Amuriat. Baleme kubanga abaafa. Muvambi ya Uganda decides now nga muli mukuba bululu. Kiruma okukwata omwana wo n'omutwala ku ssomero ne bamuyuza akabina ne bamukuddiza. Parliament evuddeyo. Etteeka ligenda kuddamu lisayiningibwe. Nasanyukidde nnyo. Right Honorable Speaker wa Parliament n'agamba ababaka ba Parliament tewali addamu kubulawo noogu. Kola omweteekwa okuwera. Nga bwe muwera ku musaala muwere n'emu kuyisa etteeka erigaana ebisiyaga mu Uganda. Speaker ayogedde, President ayogedde, Deputy Speaker ayogedde, abantu bonna abategeera boogedde. Ninze Kyagulanyi. Ngambye eki? Ninze Kyagulanyi. Abaatusooka ensi baagikwasa Katonda. Olwafuna independence bwe pa! Ne bagali neggwanga lya Katonda. For God. This country is for God. Our motto says for God and my country. Omuntu yenna ayagala entebe ya Uganda. Nga bwe bamugamba nti ebisiyaga obiwagira obiwakanya obivumirira ng'ayogeza birimi yakafa olumbe. Nkiddemu kubanga nkigenderedde. Omuntu yenna ayagala entebe ya Uganda nga bamubuuza ku bisiyaga abiwagira oba abiwakanya ng'ayogeza birimi yakafa olumbe kubanga oluvannyuma lwenga president ani aliddamu okufuga nga abantu bagenda mu bubina. Ensi eteekwa okubanga erina future. This world cannot end with us. So zino si nsonga za Museveni, si nsonga za Anita Among, si nsonga za Timothy Tayebwa, si nsonga za bapasita bokka. Uganda tekoma wano. Enkomerero tugirekere Katonda. Buli agamba nti ogenda mu kabina k'abalala ebeera ddembe lya muntu oyo, ebeera right yakafa olumbe. Kubanga singa teyazaalibwa bamujja mu kabina, abaana balina abajje mu kabina, kiki ekimugana okuvumirira abagenda mu kabina? Omusajja gwe bayita Mwami Kazimba, Bishop wa Church of Uganda, mumukubire engalo ez'amaanyi. Mumukubire engalo. Ate muzikubire Katonda amuwadde obuvumu. Ennaku ezo namulabanga alayiza abasumba abaawule. Ekirayiro yakikyusizza. Si kyekiri ekiva e Bungereza. Kino yayongeddemu. Omuntu alina okweyama nti tajja kuwagira bisiyaga. Kyagulanyi Mugisha Muntu, bamuyita Kyagulanyi oba Bobi Wine, mwagalirwa ku Gombi. Nobert Mau, Mugisha Muntu, Dr. Chiza Besigye, listi yaliko abantu nga 11. Ono omwana Katumba yani eddala yekazaako erya oye niribange eririye. Katumba oye nedda alina erinnya eddala. Kale yeetegedde banguwe mangu tubawadde wiiki emu nga buli muntu avuma ekisiyaga n'amagezi ge gonna. Tukoya abantu okubanga mubagoberezesa ekkuba eribatwala mu kuzikirira. So oluusi ogenda n'ogamba nti oba Museveni atufuge bw'alifa tuyiiye. Kubanga abajja balina ensonyi. Museveni kabeere ku CNN, kabeere ku Al Jazeera, kabeere ludda wa ne bw'aba aliwa. Olumubuuza ekisiyaga akubuuza nti gwe wava muki. Oba okitegere kye ŋŋamba. Bw'oba tonnaba kumanya bubi bukirimu, saagala obumanye.
mbadde ngenda kusabira essaala embi bakwata akabina bakayuze ngisazizaamu naye mugamba abantu bammwe abo nti bagundi Uganda tekoma kumwe baali baleetwa ba Uganda empya yeeyo etajja kuwangaala anyway Isaaya 5:11 bw'atyo bw'ayogera Mukama omununuzi wa Isirayiri era omukozi we nti mumbuuze ebigambo ebigenda okujja ebyabatabani bange n'ebyemirimu gy'engalo zange mundagire. Akati nkutegeeza obujulizi bwange kambutemeraawo n'obudde bwatuweddeko dda. Obujulizi bwange kambutemeraawo. Ebintu byonna bye baali baŋŋamba si bye byali binkwatako. Ebinkwatako byali mu mukono gwa Katonda, biri mu birowoozo bya Katonda. Ebikukwatako mwannyinaze, ebikukwatako muganda wange, ebikukwatako muwala gwe, muvubuka gwe, Mukama y'abirina. Weeweeyo osumululwe oyingire mu bibyo. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Ne bwe naabanga njogera n'omuntu ogwo njagala okitegere tuwali alina kwetulinkiriza kugamba nti olifa obunga, tolifumbirwa, tolizaala, toliwasa, tolizimba, tolifuna mulimo, tolikola bwoti. Katonda agambye ebintu ebyo bwe bityo bibuuze ye. N'ekisembayo agambye nti ebikwatagana n'emirimu gy'engalo ze gamba ye, ensigo ye yagikuwa. Bw'eba ndwadde tebakulimba mb'ogenda kugifuna endala e Bulaaya oba e Buyindi. Enkolagana yo naye Katonda gizzeewo. Ebirwadde abitereeze, ebifudde abizuukize, ebikyankalanye abize mu oda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okiwulidde. Yakimanya nti osobola okuba ng'okyankalanye n'otasobola kumusaba bulungi ng'obulumi bukuli bubi, n'omugamba Mukama oba omponya oba ensigo yange ogiwonye. Yagandi mundagire. Naye ffe baani okulagira Katonda? Mukama si tugenda kukulagira, tugenda kusaba busabi, ate ogenda kukikola mu linnya lya Mukama waffe Yesu, kubanga tewalimba. Tolimba, ekigambo kyo kiri weewaawo. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Nanga nalinga abamu ku mmwe, nali mumativu nti bye baŋŋamba bituufu. Okutuuka na nawulira enjiri. Enjiri neŋŋamba nsobola okubeera Sambode. Enjiri neŋŋamba nsobola okubeera Samuwanu. Enjiri neŋŋamba nsobola okwakiivinga. Enjiri neŋŋamba mu Yeremiya 29:11 nti Mukama alina pulaani zange ennungi. Ate ngenda okusomawo ng'aga nti nze mwene, I alone know the good plans that I have for you. Jeremiah 29:11. Thou says the Lord that I alone, tagatako taata, tagatako maama, abazadde mbasenga mu ekitiibwa naye tebamanyi biddirira. Tewali azaala kaana mu ddwaliro n'aga nti nzadde ka meeja, oba nzadde ka jeno, oba nzadde pulezidenti. Tewali yakeera ku makya n'aga nti omwana wange ye sipiika gw'ensukumi. Tewali yakeera ku makya n'aga nti nzadde CDF. Tewali azaala ku makya n'aga nti nzadde gavana wa banka. Kyova olaba omwana mwagaze Katonda, kubanga Katonda alina pulaani z'abaana baffe. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Sirina kye nandibadde, sirina kye nandifuuse, sirina kye nandifunye singa Mukama si amanye ebikwatagana n'abantu be. Olunyiri olutegedde bw'ojja kulwawo dutegeera tulwewo wano. Isaaya 5:11 lumbulirire neibawo. Ebikwatagana n'obulamu bw'abantu ba Katonda bibuuzibwa ye yekka. Bano bonna bw'ofumbirwa neebuuka, bw'ozimba manya neekola bwe bali mu mboozi. Njagala kiyingire mu mutwe gwo. Simuula gasiya. Baali bampakira gasiya mu mutwe nga manyi siyinza kugasa. Naye Bayibuli ekuga nti ekigambo kya Katonda muliro kikuyita mbwe.
obwavu bwe bakulamiriza ne bugwamu, eddogo lye bakusindikira n'alyokya. Bw'ayingira mulamu bw'otayingira mu buyingizi akolamu omulimo. Bayibuli yayogera mu Bebulaniya 12:29 Katonda affe muliro. Hebrews 12:29 the Bible says that our God is a consuming fire. Hebrews 12:29 our God is a consuming fire. He consumes every deceit that is in your life. Buli kye baakulimba okwoye naye nga n'ekikwoyeza n'ebigambo bibaddemu. Muntu asobola okugoba ku mulimo n'apika ekigambo n'agandi kati gwani aliddamu okuwa omulimo mu nsi eno. N'ombuuza nti bonna abakola mu nsi bakola wuwo? Abantu bonna gwe bakozesa gwe employee w'ensi yonna. N'otambula nga bw'onoonya omulimu naye nga bw'ogamba naye bwe bakumma emirundi 3 ogamba nti omusajja yaŋŋamba, omukazi yaŋŋamba. Kati okooye mukwano njogera naawe ebibyo former boss wo si yabimanyi, Katonda yamanye ebibyo. Zikubire waggulu oba amagezi gaze. Ebibyo Mukama ayagala babibuuze ye so si bantu. Muntu asobola okukwana n'omugaana naga nti oŋŋaanye katulaba ali kuwasa. Ogenda okulaba gw'oyagala omu ng'akuleseewo, gw'oyagala owokubiri ng'akuleseewo, bwe bawera 3 ng'oddayo kw'oli. Eyakugamba nti kaalaba ali kuwasa ekivaamu n'otandika n'okutya kati owaddala ne bw'ajja osigala omuga nti naye nabivaako. Tomubuulira nti waliwo gwe nagaana nankolimira. Ekikolimo kiyimirirawo ng'amazima tegannaba kujja.